Omuganda agamba nti atonnayitaayita yatenda nyina okufumba. Nze abeera erweza mu kigo nali simanyi nti eno ekyabakadde kwaya yeyinza okuyita era neewuunyiza mbadde ndowooza nti kwaya yavudde ku kitebe kya ssaza. Awo nno bwe munaakola kwaya ey'essaza munaaba bazibu okuwangula mmwe ab'ebigazi. Omulangira Dawudi Kintu Wasajja bwe yagambye nti ddala nti obubaka bwa Kabaka tugenda kubufuna, era Ssaabasumba kituufu yaweereza wano ente eriibwe mu lumbe. Kale kyeyagala okumenyaako omwanjuzo bwe butategeza yatugambye nti ebintu biri bisatu ng'emmisa ewedde. Kino kye tuligondoza kyakubiri. Waliyo ogenda kubijja kusimba emiti n'ekyemisana naye wandibadde oga nti Ssaabasajja Kabaka agenda kugabula. Ate temwawulidde olwo ssentebe waawo nga abutegeeza nti tebagibaaze dda. Kya ssanyu okufuna omusika wa Ssaabasumba Lwanga Sylvester Nsuluga bwe tusuubira nti anaaba munyiikivu mu nsonga z'emmamba ate n'eza Buganda. Ennaku zino abantu bangi kye bakomako mu nsonga z'ebika liba linnya. Oyinza okubuuza omuntu omutuba mwava kusiga ng'abitamatama oluusi n'obutabimanyira ddala olwokuna okwosa jjo kabineti ya Kabaka yatudde tutuula nno tumalamu lunaku lulamba akati baleeta emmere n'emmere tugiriira omwo nembuuza omwana omuwala amanya ge n'agaŋŋamba nemubuuza owakasolya nga tamumanyi nembuuza owokubiri nga naye tamanyi wakasolya neneerayiikiriramu kubanga ate abo bandi kumpi ku lusegere neŋŋamba nti bano we batategeeredde abandi okumpi ate olwo abali ewala. Bwe twogera okuzza Buganda ku ntikko tuba tusoosowaza ensonga z'ebika ng'erimu ku masiga Buganda kwetudde. Buganda etudde ku masiga asatu: oluli olulangira oluvaamu Kabaka, ebika kaakati Omutaka Namwama ayogedde ku lw'ebika byonna mu Buganda, ate n'abazzukulu omuva abaami nga nze Ssekiboobo, Kayima n'abalala abafuga Obuganda mu linnya lya Kabaka. Kikulu nnyo okunyweza essiga ery'ebika. N'olwekyo obwetaavu bunene ddala abantu okumanya n'okwettanira ensonga z'ebika byabwe okuva obuto. Omwana bw'otamusomesa ddiini kuva buto, bw'akula bimutabukako n'ebyekika bwe bityo. Tulina okubisomesa abaana okuva obuto. Era abasosodooti bangi bali wano bantunuulidde. Abakristu mu Bugambe babayigiriza abaana okuba akabonero k'omusaalaba, babayigirize nti weddira mutima owakasolya ne namugira kakeeto okuva obuto. Akumye engalo abatono. Ssaabasumba Lwanga wadde nga yali mukulu ekyenkaniddeawo mu Kereziya, naye teyeesulubabba nsonga z'ekika eky'emmamba ate n'eza Buganda fenna nga bwe twamumanya. Kale omukolo ogw'okwabya olumbe nga guno gwe tuliko gutuwa omukisa okwongera okutegeera emitendera gy'obukulembeze mu bika naye n'okutegeera abantu. Kale Ssaabasumba ono
Ssemwogerere ndudde naye naye simanyako nti azaalibwa bamma okutuuka leero oba lwaki omubaka Malembe Shamimu mwagala mbadde mwagala ng'omubaka w'abantu naye nga simanyangako nti yeddira maama kitegedde leero kyemuva mulaba nga tuvumirira enkola abantu gye bayita ey'okulaga omusika. Okwabya olumbe kirimu ebintu bingi okusinga okulaga obulazi omusika. Ani abagamba nti okulaga omusika kye kikulu? Kaakati wano omusika mumulabyewo ali mu Amerika kyesobodde naye ensonga gye tuliko nkulu ekyenkanidde awo. Mukimanyi nti temuwulirangako n'abasika be bagamba nti atukuddeko ekifundikwa. Okwabya olumbe kikulu okusinga okulaga omusika. Olumbe luno lutambuziddwa era batubuulidde era bagenda okulangirira nga buli wati we balina okutuuka batuuseewo nange nga bampandiikidde ne wa Ssaabasumba e Lubaga nga bagenzeeyo kubanga ate noono alina obusika obwa Kereziya. Kati nno basibo ne bannyabo ab'ekyago bwenna mu mwenna mukitegeere nti tetuyinza kukuuma kitiibwa kya Buganda wadde ekitiibwa ky'abaddugavu Abafirika ng'ate ffe nnyini ffe twojjako ebyaffe ebyatumanyisa mu mawanga ffe nnyini nga ffe twegiriza ebyaffe. Kale wano batulaze ebintu ebitonotono naye ebikulu okukamala okusimba omuti. Abantu bangi balowooza nti ekyamafuta biki tulina amafuta oba tulina ne zaabu. Si bye ebyobugagga ebisinga Katonda byeyatuwa. Ebyobugagga ebisinga Katonda byeyatuwa y'embeera y'ensi n'obutonde bwayo. Amazzi agali ebugerere Bishop Kakooza gaayogeddeko oba agali ebuvuma ne gamala gakala ne gaggwaawo ag'amafuta ne zaabu tebirina tebinaatugasa. Kale okusimba omuti mu lumbe kigazi nnyo ekyenkanidde awo. Bwe muba mugamba nti Uganda ly'eddulu lya Afrika, eddulu Luganda olwo abatamanyi nnyo Luganda tebaatawaanya. Kale tugambe ekkula naye Oluganda olumu amakulu amatuufu bayita eddulu lya Afrika. Bano Uganda ddulu lya Afrika baali tebamanyi tulina amafuta. Embugo kiki ekikulaga nti wali mugunjufu n'emikigwa yatubeewuula era oli bw'agamba nga lumala essente oba ebiseera nti oba kukontana n'enzikiriza ye oyo yennyini yaba yejjako ebibye era yaba aweebudde Buganda. Nange njala kwegatta ku mutaka Namwama okusima Kereziya okubeera ennywevu ku nsonga zaffe enkulu ezikuuma eggwanga lyaffe Buganda. Ate mu budde bwe bumu ne banywevu ku nsonga z'okulyowa emyoyo. Ekyomukisa omulabirizi olukomeko mulabirizi mu kanisa naye musajja mumwevu nnyo mu mmamba. Era nsaba enzikiriza endala nazo zinyweze ennono yaffe wakati mu kukkiriza kwe baba bagoberera. Fe abaali okumpi ne Ssaabasumba kino twakirabira ddala bulungi. Nze omukwano gwange ne Ssaabasumba Lwanga gwajja lwakubandoza nali muweereza wa Kabaka. Bwe yalondebwa ng'omusumba w'e Kasana Luweero
yampitanga mu ssaza ku mikolo egy'enjawulo egy'abavubuka olwo nga ndi minisita w'abavubuka. Ate bwe yajja e Kampala olwo omukwano ne gutinta era n'abangako bye yannyambangamu okusalawo ku nsonga ezimu enkulu ennyo ze ndibanyumiza lwendidda. Omusika Sylvester Nsubuga mpulidde bagatako n'eryawamala ly'eryataata. Enkola eyo naye egendera abantu okukagala okweyita amannya g'abakitaabwe. Ffe tulina ebika, tulina okwaza amannya g'ebika. Era mu abazadde abalona abaana bwe mubazaala mbwa amanya enda n'esanga omwana nga yita erinnya lya kitaawe n'agamba mbu tebampa linnya ddala nze nga ndimuweerawo kasitamba ekika kye nga muwe erinnya obuyinza mulina nze nina ddamula obuyinza mulina. Bwe nsanga omwana nti gwandikize mayiga weddira kiddira mutima nga muwe erinnya gwe bbaale gwe bwanika gwe kirangwa. Enkola eyo ey'okweyita amannya g'abakitaffe nayo ya kizunguzungu. Bawa n'erinnya limu Smith okuva ensigo yatandika okutuuka ensigo eriggwawo buwangwa ky'omu. Kale Sylvester Nsubuga wamala. Mwagaliza obuweereza obulungi naye ng'ajjukira nti obukulu kitegeeza buweereza. Era omukulembeze ataweereza baakulembera atera okusanga ebisoomoozo bingi. Njagala okwebaza ab'enju eno okusigala nga munywedde wadde mwafuna eddibu. Kaakati okukaaba kuwedde kubanga mulina taata omujja. Era nkakasa obulamu bugenda kuddayo okutambula obulungi. Nga bwe nabategeeza nga ntandika, Ssaabasajja Kabaka yatusindikidde obubaka. Naye teyakomye awo, n'asindika n'omwana w'eŋŋoma Omulangira David Kintu Wasajja abututuuseeko. Omulangira Kintu Wasajja ono bwe tubadde yinza oga nti nze naye bwe tubadde okuva ku ntandikwa Kabaka akomyewo, kale akoze omulimu gwa ttendo nnyo era ayambye Obwakabaka mu kulaga ekifaananyi eky'abooli olulangira n'okutambula n'abantu. Naye omuseru tukusaba omuzaana ondoozi n'omuleka ate n'omuzaana oyo naye wammamba ndowooza n'omuleka ojja essabo otuuse obubaka bwa nnyinimu. Ssaabasajja Kabaka wangala. Mfunye amona kamukati ssebo kitaffe mu Katonda Ssaababirizi Ssaabasumba Ssemwogerere omusumba w'essaza ly'e Lugazi Bishop Christopher Kakooza, bakabona ba Katonda, abasasedooti ne bannaddiini, ssebo mwana mukulu w'ekikubo ky'abakadde Father Ssentongo, abaweereza b'Obwakabaka, mmemba ba Palamenti, abakiise mu lukiiko lw'eggwanga, abataka
b'ekyabakadde ne bannaffe ab'enju ya mukadde waffe Cypria nga abantu ba Katonda wenna basebu ne bannyabo mbaniriza nnyo. Mwebale kujja bangi bwe muti ku lunaku bwe twabizaako olumbe lwa mukadde waffe Dr. Cypria Kizitolwanga. Nazzi kuno olunaku luno lwalinga lwa ssanyu. Ekiro embuutu nga zivuga era nga Ssaabasumba bw'atugambye nga bagabula abantu bonna abazze mu lukiiko twazze mu lumbe luno. Edda waalingawo n'ennyumba mu biseera nga bino gye bataddewo nti oyo yenna akaaba ku lunaku nga luno bwe baamusibiranga, ennyumba eyo baagiyitanga lwayaba. Kale mwebale kujja musanyukirako ab'enju ya mukadde waffe ono nga mu buwangwa bwaffe bubanaazaako amaziga ag'okufiirwa mukadde waffe ono, ate ne luyamba n'ab'ekika okumanyagana, okwongera okutabagana, ate n'okuggumiza ensonga z'ekika. Mukadde waffe okakasa gy'ali musanyufu nnyo. Kale bannyabo ne bassebo mwebale kujja musa ekitiibwa ku lunaku luno eri mukadde waffe. Bassebo ne bannyabo nina essanyu okubatuusaako obubaka bwa Ssaabasajja ku mukolo guno. Omutaka Mayanja Justin, omukulu w'oluggya Namusanga Terikabi, n'ab'enju y'omugenzi Joseph Wamala Nsubuga ekyabakadde. Bannaffe tubeebaza olw'okuteekateeka okwabya olumbe lwa mukwano gwaffe omugenzi Ssaabasumba Cypria Kizitolwanga eyatuva ku maaso omwaka ogwayita. Nga mufundikira ensonga zino enkulu za mukadde waffe, tetulema kwejjukanya ku bulamu bw'omugenzi n'emirimu emirungi ennyo gye yakola mu Ekereziya ne mu kika kye. Omugenzi yeeyimirizanga nnyo mu kitundu kino mwasibuka ekyabakadde, era yatusembeza n'atwanjulira ab'eŋŋanda ze n'emikwano gye mu kitundu kino. Kyetuva twegatta nammwe okumwejjukira n'okumwabiza olumbe mu kitiibwa. Tuyozaayoza omusika n'okumwagaliza emikisa gya Katonda, era tujja musabira bulijjo atuukirize bulungi obuvunaanyizibwa bwe obuvunaanyizibwa bw'asikidde. Katonda abawe essanyu n'emirembe. Assaako omukono Ronald Mwenda Muteri Kabaka.
Mwagala nnyo yajjako n'akyalako nawano n'amulabako. Simanyi oba kyekigambo ekituufu nti yakyalako oba yalambula yasiima. Tulina okuyiga bingi mukola okufaanako nga guno. Yasiima n'ajja n'atukako wano. Bameka abaali basiimidde bwe bati nti kabaka atuuseeko ewaabwe. Yalagira ddala nti yasiima emirimu emirungi Ssaabasumba gye yali akola ne mu Buganda. Era nkakasa Ssaabasajja Kabaka wano waali kaakati. Empologoma tujja giwulira ng'eyogera. Awo nno twebaza omusajja ono bye yakola n'okwagala Obuganda. Ate n'ayagaza n'abalala Obuganda. Abasaseredooti bangi abaavanga emitala w'amayanja okukola mu ssaza oba amasaza gye yakoleranga tabaviirako awo. Yababuuzanga amannya gaabwe ne bagamubuulira naye n'abateekako n'amalala aga Buganda. Gwe Mulindwa, gwe Male, gwe Bosa, n'ennono n'agimalayo naye n'amukuutira nti tolya nseenene kuba gwe oli wa nseenene. Era abakola bubi nnyo bwe yatuuma amannya g'enseenene kubanga baayagalaga okugezaako okulya ku nseenene. Gwe Masembe tolya nseenene. Nabo ne bagakwata bulungi Obuganda obwo n'abo balaga bulungi. Omusajja yali muyigiriza, yatuyigiriza emitendera egy'enjawulo aye n'atuyigiriza n'okukola. Awo nno ensonga ogamba nti omusajja ono asikirwa kubanga yalina obuvunaanyizibwa obwo butuufu ddala temubwewuunya. Tewali kivve kikoleddwa wano. Njagala okwebaza omusumisi asumisa. Tumuwadde obudde obumala naye neyeemalayo neyekya. N'atuyigiriza bulungi. Webale nnyo ebigambo byetuwadde n'okutubuulira n'okutulambika okusemiko. Tuyize era tujja kuddayo tutegedde. Webale okutuwa abasika abasikidde abagenzi ababiri etujjukira kaakati. Awo nno Ssaabasumba yasikira kitaawe Joseph Nsubuga Wamala kituufu okufuna omusika olwaleero amuddira mu bigere. Ali n'ekereziya atwala abaako ebyobuwangwa n'obulombolombo yeeyamba mpulikiriza evvanjiri ne mu byensinza. Era akkiriza emikolo gy'obuwangwa egimu okugattibwa mu mikolo emitukuvu egya liturgiya. Era ssebo omusumisi Kereziya yakkiriza omukolo guno gukolebwe mu mmisa. Era nze nabadde nzimanyi nti bwe kijja okubeera. Naye mwanneesoose mangu n'onkubadde natuuse mu budde. Twalambikiddwa bulungi. Era nisobodde okusooka bino byonna ne tugukolera ddala mu kitambiro ky'emmisa kino kyenni kirimu. Bategere nti temuliimu sitaani okuteekako omusika mu kitambiro kya mmisa. Awo nno tukuŋŋaanye okwabya olumbe lwa Ssaabasumba Cypria Kizolwanga n'okumusabira nga tumanyi bulungi nti ekirowoozo ekyokusabira abaafa kirungi ate kyakwagala kutuufu. Nga bwe tusoma
Makabeo owokubiri mutuuka 12. Mukadde waffe ono twamwagala nnyo ate naye n'atwagala nnyo. Tukuŋŋaanya n'okumusabira nga tusabira n'omusika oyo agenda okutwala obuvunaanyizibwa amaaso mukadde waffe bwe yali alina, era n'okusabira omusika wa maama waffe omulala ate ne Walubuga. Abooluganda abaagalwa, Lutugiya waffe ku lunaku lwa leero naddala mu masomo ge tuwulidde atuzzaamu essuubi ery'okuzuukira. Atukumya ffenna era n'atukubiriza okudda eri Omukama, tuve mu budde obw'enzikiza tubeere mu budde obw'ekitangaala, tugende eri Katonda waffe ow'ekisa ekingi atusaasire. Omukama oyo atwagala era ayagala ffenna tulokoke. Bwe tusabira omugenzi oba abagenzi tuba tukuza mu ngeri y'enjawulo essuubi ery'okuzuukira. Bwe tuba tufudde tetufa kagenderere. Ssaabasumba Cypria Kitolanga yafa naye yayigirizanga okuzuukira n'obulamu obujja. Mukuyigiriza yayigirizanga. Waliwo obulamu obulala bwe tulina okwetegekera ate nga bwe busingawo obulungi obutagenda kuggwaawo. Okusoma mmisa eno nakyo tukijjukire nga tulina essuubi. Ng'ogyeko okuwona amaziga ag'okubeera nga tufunye omusika ate era tuleme kwekubagiza olw'okubanga mukadde waffe yagenda. Agenze kusanga bannaffe abaatusookayo. Ate na wano mu buwangwa Bishop Ddungu yatugamba nti bajjajjaffe baali bamanyi nti waliyo obulamu obulala nga tumaze okuva ku nsi kuno. Kyebavanga bagamba nti ku kijja okuli Sezaala mukamwana bamwitteeka walako si kumpi naye. Tewabanga waliwo engeri gye yeekyusaamu. Ebyo si yange. Abantu nabo baali bamanyi nti obulamu oli agenze tagendedde ddala kuggwaawo. Waliwo obulamu obulala. Era ensonga lwaki tugenda ne tulima ebijja. Bajjajjaffe n'abagenzi balebe nti tubayongezaako. Nabo balina engeri gye batulabamu nga tuli awo. Ono bajjajjaffe nabo baali bamanyi nti waliwo obulamu obujja, obulamu obulala. Nabo ekigambo ky'okuzuukira bakimanyi bulungi. Twetegekere obulamu obujja, tukole Omukama byagala tukole. Mukadde waffe tumusabira yagenda naye tumusabira n'abalala abagenzi babeere nga bali mu ssanyu eritaggwaawo tulibasanga. Wabula atulabudde tubeere beegendereza, tubeere mu bulamu obw'ekitangaala. Ku lumbe nga luno abasaseredooti bakimanyi nti abantu baagala nnyo banyumirwa nnyo ekigambo kya Pawulo ebbaluwa gye yawandiika era ng'awandiikira Timoteewo. Tulekeraawo olw'olubuto olukulumaaluma tonywanga mazzi gokka, nywa ku twenge. Era babadde bakyesunga nnyo leero. Naye Pawulo y'omu lwatugambye nti tuve ku bitamiiza ebitufuire nga tukyategeera. Tudde mu bulamu obw'ekitangaala, obulamu obulungi. Yagamba kunywa ku twenge naye si kunywa omwenge kweri gutuwa ebyo bizibu. Era Omukama atuyambe tubeere mu bulamu obulungi, tube mu bikolwa eby'enzikiza ebyekiro, tufune mu budde obw'ekitangaala, tubeere soba, tubeere nga tubibalamu bye tukola byonna tubikola n'obuvunaanyizibwa ebinaatugwanyiza okubeera abantu abalungi ne tutendebwa ne bwe tutenda Ssaabasumba Omugenzi Dr. Cypria Kitolanga.
Tumaze okulagibwa oyo anaakulembera banne n'okwongerayo ekifundikwa ky'oluggya luno, era tusaba Omukama amutukuumire. Mu ssomo erisooka erivudde mu kitabo ekisooka eky'Abassekabaka, obubaka obulimu butuukira bulungi ku ggwe ssebo omusika. Nga Dawudi bwe yakuutira omwana we Solomoni yali okumusikira nti beera w'amaanyi, erage bw'oli omusajja, kwatanga Omukama Katonda wo by'akukuutirira, otambuliranga mu makubo ge, okwatanga amateeka ge n'ebiragiro bye, olifuna omukisa mu byonna by'okola ne mu byonna bye weessaako. Nga Solomoni bwe yatuula ku nnamulondo ya Dawudi, obwakabaka bwe ne bunywerera ddala. Naffe ssebo nga twabya olumbe lwa Cypria kitolwanga gw'osikidde mu bigambo bya Dawudi mu ssomo erisooka byakugambye nga bwe obuvunaanyizibwa obw'okukulembera amaka gano. Beera w'amaanyi, tambulira mu makubo g'Omukama, tojja kulemererwa. Banno baagale nga Cypria bye yatwagala, ate olabirire ddala naddala ng'otambulira Omukama. Mukadde waffe yali musajja mukozi. Mu Vangiri Yesu atukubiriza era atuguma mu byonna bye tuyitamu ng'abantu. Tuleme kutya nnyo kubanga Omukama waali, wabula twesiimire mu ye kubanga bulijjo ali ku ludda lwaffe. Buli omu ku ffe wano twetwalirire ddala mu mpisa za Yesu Kristo ezo zayogerako, ate tugume kubanga atugumiza gwabo byonna byonna na tubikola mu linnya lye, ajja kubeeranga naffe ebbanga lyonna, era tujja kufuna empeera ey'enjawulo. Ssaabasumba lwanga yayigirizanga nnyo ku mirembe, yagala ekigambo Shalom, peace, era n'oluyimba Marching United, kubanga buli twakulembera nga agenda okuyigiriza kumpirira lwasoosa, era twalukwata ffenna tutambulire wamu tubeere mu ddembe. Awo nno mbasaba ffenna tukolere eddembe eryo lye yatukubirizanga, ate tutambulire wamu, marching together united in Christ mu bbanga, era nga twanukula n'omulanga gwa kitaffe Paapa ogwa Sinodi gye tulimu olw'okutambulira wamu. Ssaabasumba yalina mmoto y'obwepisikoopi bwe nti ora et labora et habient vitam, kitegeeza nti weegayirire nga bw'okola osobole okuba n'obulamu obujjuvu. Twegayirire nnyo, tunyiikire okusaba Katonda mu ssaala zaffe. Mwewale okuteekawo mu misa eno, ate ne misa ennyingi bwetusoma bonna n'essaala endala ez'enjawulo, naye ate titwerabira kukola. Tekikugasa kugenda kumala mu kereziya ssaawa nnamba olunaku olulamba ng'osaba emmere, tejja kuva mu ggulu ogiriye. Olina okukola osobole ojjusa. Era Omukama yatuwa mugende zaale mwale mukole mufuge. Tulina obuvunaanyizibwa obw'okukola. Ate Ssaabasumba Cypria kino yakikola bulungi nnyo, era abaayiga bagagga bali bulungi kaakati. Abamu mbalaba munyirira kubanga mwawuliriza yayikiriza musobola okukola. Bwe tuba twagala okugenda mu ggulu n'ekyokukola mwekiri, ojja kutuukayo mu ggulu ng'oli mwavu kuba tewakola, Omukama akubonereze mu binyo.
agambe eggulu lyange toliyingiramu. Nakuwa amaaso tewagakozesa, nakuwa omutwe tegwakugasa, emikono tegirina kigyakugasa, watunulanga butunuzi n'osabiriza n'okusabiriza. Nga nkuwadde ettaka, nkuwadde enkuba, nkuwadde amagezi n'otokola. Ora itilabora. Tugende mu kereziya twegayirire ne musala zaffe, nga tusaba Katonda awanirire ebyo bye tukoze n'emikono gyaffe tusobole okwongera okubeera obulungi. Ekyo twagibeeramu tukisobola ogiwangula, ate ne tuba mu kukaaba buli bbanga nti obwavu bututta, ate nga Katonda atuwadde bingi, atuwadde n'amaanyi, atuwadde n'obulamu. Pawulo ono atugamba nti tokola tuyaniridde, oba tokoze n'okulya tolya, olya yaki gwetokoleredde. Tubeere bakozi tusobole okulya. Twebaza abategese emikolo gino gyonna, ate nga wano manyi maama wange anti nze wano ndi mwana Sebo Bishop Kakooza, nange wano ndi mwana ng'otwala ng'omwana mu dayisisi, kubanga banzaala bamaama, maama wa maama. Era bakujja ne bamaama mbali bangi, maama mubuuziza nti emmere eneetumala, n'agamba weerekere, mwenna mwana mutabani ojja kulya n'abalala bonna balye. Naye tuleke kulindanga nnyimbe zibeerewo okwefubirako okugenda okulya eyo nti olubuto omaze okuwewa olwasabasumba bafumbye. Olinde olumbe olulala ojja kutuuka okusabirira banno baffe basobole okubeera tugende tukole emirimu ate naffe tusobole okugabula abalala nga maama baagala tugabula kakati. Abayigiriza bayitanga lijjanga ekitiibwa ky'omuggulu, ate abagunjudde abanyumpisa ennungi bali akayakananga emunyenye emirembe gyonna, nga bwe tusoma mu Danyeri omutwe 11. Twongere okusabira mukadde waffe Ssaabasumba abeere mu abo Danyeri bayogerako, era Omukama amuwe engule ey'obwanguzi olw'ebirungi byakola, ate amuwummuze mirembe. Aye nammwe nga famire, awa ngaffe nga famire, Katonda w'ekisa bulijjo atwanirire. Aye Mukama w'ekimuli ekitaggwaawo, aye Mukama w'ekimuli ekitaggwaawo, aye Mukama w'ekimuli ekitaggwaawo, tumaze okumenyerwamenyerwa mu kigambo n'okuliisibwa. Twebaza nnyo ekigambo ekituliisiddwa ssebo kitaffe Ssaabasumba. Ekiseera kituuse abasumisi bajje mpolampola bakole omukolo nga bwe tunaalaba era nga bwe tunaawulira. Kaseera kano kampite omukulu Godfrey Sserwanja, ate bw'anaabanga amaze okukola omukolo ogwo yajja okuyita munne era bwe baakoze omukolo